professor wabanga asomesa otekanga yokutu kuba byasomesa biyitawo buyisi swinga kizungirizi mbalaba ku social media mukutanya ensonga ya Kenzo ne Bobi Wine kali professor kajimulungule mu ngeri y'olumanyi bw'ogaana okuyiga bova ku bya Bajjo genda ku by'omusawo omuganda genda ku by'abawumba tuutu genda ku by'abasirusiru kubanga indeed I'm a professor. I'm pursuing my degree. After my degree, I will go to master's. After master's, I will go to a PhD because I'm a real professor. Eddy Kenzo Musuza, my friend, my good friend. Gwe omuku bavubuka abandi badebetika ensi yonna ne Africa yonna. Era gwe omuku bavubuka abasinga omukisa. Naye simanyi kyatuukawo. I don't know what went wrong. Either government yalabanga ina kutta talent yo. Because the main work, omulimu gwa government yeni ali mukuta talents. Omulimu gwa government yeni ali mukuta manya ga abantu. Omulimu gwa government yeni ali mukuta bavubuka nga gwe Kenzo future. Kubanga amazima twabadde kulumbe. Njagala ba artist mwe namukirize nti Bobi Wine takyali muyimbi. However much achalumira omutima gwa industry. Era mulekerawo okulaba nti mwenkana Bobi Wine ate yalengera wala. Njagala mbawe muka simple example mu abazadde abalaba video eno. Obago omuntu agenda okulaba video eno bwe bakuterawo Bobi Wine ne bakuterawo Kenzo ne bakuterawo Mayinja ne bakuterawo Kusaasira ne bakuterawo Bebekulu omwana wo yagala abengani kale gwe Kenzo ozadde abaana obagamba begombani njagala ono logic bana Uganda mulwawo okutegeera kwa muli bawumba tuutu naye mbadde mbagamba gwalaba video eno ina otudde awakane family yo batadde wali Bobi Wine bataddewo Kenzo Bebekulu Kusaasira Ronald Mayinja omwana wo omukola njagala okulobenga Kusaasira njagala okulobenga Ronald Mayinja is that reasonable kati ekifula Bobi Wine wenjawulo nti alengera wala yabadde kulumbe n'ayogera ng'omuntu alina amaaso agalaba ewala n'ayogera ng'omuntu omukulu ate yayogeza mutima gulumirwa industry simanyi Kenzo wajje busungu kuba Bobi Wine tannabayitako babbeega yagambye no government egenda bafula babbeega ate nga mukimanyi bulungi nti no government ya Museveni eyagala tusabirize Kenzo international artist nakugamba dda nti okumalamu value kyangu nnyo okwata brand international brand nga Eddy Kenzo niyebaka ku Sereni Suits emyezi 2 emyezi 3 obogwamu value okulinyisa basi nogende Kalamoja ne mugende ekirindi nga abayimbi nakuzo mutambulira mu kindi mwinga babawunsa baba kumala mu value mino byogeza mutima Kenzo inawo much I love you za siri ku social media wabula njogera wano ng'omusomesa njogera wano kuba Kenzo bobera obulungi tolina mutima mubyo nango mba bulungi Kenzo no wali ompadde ku sente zo Kenzo wali ompadde yo ku so nawo nkubulirira nga nawo okimanyi bwe tubera mu kyamya nkubulirira amazima gano nze bino sibyogeza kabampaane sibyogeza mu following yanta manjina sibyogeza views zanta manzina naye kino nkyogera wizo omuntu alina spirit Kenzo kibayiza sita mutima mubyo inside my heart kati wembanga nsomesa mu ngeri y'obumanyi abayimbi mulekerawo okulowooza nti Bobi Wine level yammwe Bobi Wine mumutwale nga international icon mumutwale nga omuntu atambudde ensi yonna byabirabe mumutwale nga omuntu ameetings abantu mu nsi yonna kakati bwe yabadde akola speech eyo yabalezi n'abagamba Mayinja akaaba nadduka ne mu ggwanga kati Bobi Wine tegala balabanga Ronald Mayinja tegala mulaja nenga Kasaini Kusaasira Eddy Kenzo munange kankubulire tobanga ko muganzi wa Museveni nga Kusaasira oba Bebekulu tobanga ko muganzi wa Museveni nga Busanze lwaki abaddugavu tetuyigira mu nsobi zaabwe bano abasajja okola federation tebagikola mutima mulungi tebagala kulaakulanya industry singa babadde bagala okola federation munange tukabidde corporate okuva nga tetunazaalibwa paka katuli ku corporate kiringa bama Uganda federal corporate basobola kujiba wambo muloko wa mukoze federation corporate basobola jiba wambo olwokuba mwegase government njagala Kenzo otegere ekintu kimu nti NRM mu government terumirirwanga ko muyimbi yekola kintu lwa politics tekola binombo erumirwa mu abayimbi mwegatte muje tubayambe wabuleko ati abayimbi mwegatte tubamale mu value mufuuke babbeega Bobi Wine kyabadde ategeeza kubanga for example Bobi Wine kyabadde agamba nti muganda we Kusaasira abadde yatunda ennyumba ye teri yamuyamba muganda we Mayinja yadduka mu Uganda kati gwe omuntu alina obwongo okulaga amagezi ga Bobi Wine yabadde ati Eddy Kenzo oluma abavubuka Eddy Kenzo oli muvubuka tolina mutima mubi Eddy Kenzo gwe yandibadde next icon sagala kulabanga owanganguka mu ggwanga lyo nga Ronald Mayinja agono gaba amagezi ga bukulembeze taata era mubanga wavudde n'atakinga Bobi Wine zinakulabye ng'omuntu anoonya amawulire kubanga speech y'omukulembeze yabadde erimu a lot of love
a lot of respect. Ate bagamba eriso ly'omukulu awaddugala we walaba. Kubanga tiyakyogeza mutima, tiyakyogeza kabampaane. Bobi Wine tali kintu kimuluma kulaba nga baganda babayimbe manyayi n'omutima ogwagala art. Bobi Wine tayagala bannabyabufuzi. Bobi Wine alumirirwa nnyo omuntu wa art nga bakutyobola. Eddy Kenzo sawa zino government okumiitinga yandibadde kuwa ekitiibwa nga ogenda na ku appointment nga n'okulabako ekusasula. Sawa zino government yandibadde yateeka order system zezo. Yandibadde yasookera ku company z'amasimu eziba balingi toni kolo bakatuni. Ndio okola kola bakatuni ne bakuwako siringi 7 8 company netwalo 8 ne government ne back ebisatu. Ndi singa bali bagala kola corporate simwe bayimbi basose waliwo rigimu yaba basudde rigimu yaba Bobi Wine ne waliwo rigimu yaba Mentoni Sama ba Sanks VVD abo balagadi bonna baafa bayimba corporate. Naye kakati kino Bobi Wine yabadde ababulya because bakikoze kulwa Bobi Wine kulaba nga bakwata industry nga ba preventing another Bobi Wine who will disturb them. Eddy Kenzo government ya Museveni tekwagalangako wabula baagala maanyigo kati mu kwagala amaanyigo bateekawo embeera n'ofuuka beega nti lwaki ogenda gulukala mojja okufuna corporate gy'obanja nga parliament yegikola eri wano kumpi. Era Eddy Kenzo nti singa bali bagala federation eyetambule yandibadde bakulungamya obutuufu engeri federation gyekolebwamu tedi federation ya industry art yonna ane muleka abayimbi abalala ebbali. That is not a federation. Ako kakundi kulaba bagezi balondamu abayimbi ab'amaanyi the top 19 artists ne babateeka mu kibinja babafulanga babounsa ne mba mugenda ku mikolo mutambula mu kiyinja gye bakoma banafu yabwe mutyo nga mugwamu value ne resale value. That's why abaana ba champion gudo baze bameruka because of the value. Inti chebaita scarcity creates demand. Inti Eddy Kenzo oba muzibu wa kutuukako boba tulabika oba nevanera ne bakufulia ddala beega n'olinya ne basi n'ogenda ekkala mojja ne bakuwa hotel ne bakawa emyezi 3 ne balaga ensi nti Kenzo talina byakola ne balaga nti Kenzo mwanga asobola okutuulira nti Kenzo ayagala nnyo ssente. Kati gye bakoma okulabisa bwotyo baba bakukamamu value baba bakugyamu kasikasite akandi badde kakolera abantu abange Bobi Wine abamubi najja nagamba nti muganda wange musuuza abantu bano bagendereze abantu bano bagenda kufuula beega abange bana Uganda enswera ekwagala yekugwa kubbwa mu Katonda mugulu Bobi Wine tayina byakuvumigira bayitidde babeega mugambe mubadde munoonya mawulire mugambe ekintu kyemuyisaawo tekiri straight kubanga obanga okola ekintu ekiri straight olina okukkiriza public criticism kubanga buli weeteka mulayimulaiti ng'olikkirya nze kati ne bw'ovaayo n'oŋŋamba nti ndi emirambo ne bw'ovaayo n'oŋŋamba nti ndi asekeza Museveni ne bw'ovaayo n'ompita mbega nga mmanyi siri mbega sinyiiga. Babloga banupu bana yebeka ta FDC ne bagamba ekyo kimbaje kinenga mu mutima gwange manyi simbega sobola kunyiga kitegeza waliwo ekikyamu buli bagamba nge ekintu ne kikukwata ku mutima Kenzo kitegeza ti something wrong buli bakuwairiza ekintu kyotakoze kati jo waliwo yanvuma ku TV mumpitiriza kabampaane techanuma because that is not my mission. My mission is to liberate Uganda. My mission is to add voice on Ugandans. My mission is kwogerwa abantu banyigirizwa ku Uganda. Kitegeza federation etali straight forward nti olaba omuntu agiyise muri kolosofa nga atagiwa Magezi ne mujjaye mundu bwezityo kitegeza waliwo omugati gwe balinyamu kati ngaze professor ina PhD mu reasoning. Nze wensala okutegera asobola okufuga America nenfugirako ne Rwanda nentekako ne nyongeza ye Kenya. I can be a president, I can be a prime minister, I can be a papa, I can be ambassador. I'm versatile. Because I location ibagamba. Thinking is reasoning, but reasoning is not thinking. Eddy Kenzo abafe. Embereri mu ggwanga amasomero gabadde okuzimba amalwaliro gabadde okuzimba basubize enguudo emyaka 4 olza banatereza music industry muganda wange. But they are just milking your very face value. They are just milking you. They are not your friends. They are user. So Bobi Wine yabadde akusomesa learn how to use a user. Muba using amutya nga muri united na muita mu proper channels ezokulwanira corporate gawe mugamba so nga temukoze kakundi whereby everyone must be happy, everyone must be aware of the agenda of the federation. Sichovala be promote najiwa because najiwa na nabe bigendo byabasajja bebe they fear to create another Bobi Wine. Bobi Wine aza kugambye omugudde ko lutalo professor tamanyina budde aina Magezi ategeere omusiru sire walira ddala omusiru bera mu Uganda kino nga kibonyabonya. Eddy Kenzo munanga amalwaliro gabalemye amasomero gabalemye tebasobola kutereza federation. They are just milking you my brother ne tukwagala muna bali mu federation so bayirawo omugongo ne mwetiza because I'm a product of 1,000 chances nanga abantu bampa chance ne muna akola emputu mukute ku kyebusaabala
Bajjo navayo nenda bo musana gwatowakana babiga ibakaba nga gwatotomera